okola kyamaanyi nnyo mukwano gwaffe gwate asazeewo okubeera nga weekuumira ku mukutu Rain Media. Rain Rogers ge mannya gange, nze mbeerawo okubeera nga ate nkuweereza. Olunaku nno ennaku ntono nnyo emabegakaawo omukulu amanyiddwa nga Sulaiman Kabangala Mbuga ate yavuddeyo n'abeera nga atandika okuba nga alumbagana omukulu amanyiddwa nga Bobi Wine, era nga yavuddeyo n'agenda ku mukutu gwe ogwa Facebook n'akola posts ez'enjawulo ng'agamba nti bwe yali omuto yalinga awuliranga abantu bagereesa nga bagamba nti buli muntu ku nsi kuno asobola okubeera president, era n'agamba nti atandise okuba nga akikkiriza. Wano nno ate yagenda maaso n'okuba nga akozesa ekifaananyi kya Bobi Wine nga kuliko abantu abamwetoolodde nga bagamba nti ye president w'eggwanga. Bobi Wine nga president w'abantu bonna, ate munnange omukulu ono yavuddeyo n'abeera nga amuggulako olutalo sematalo okuva lwe yavuddeyo n'abeera nga ate agenda ku mukutu gwa Facebook n'atandika okuba nga amwogerera amafuukuule. Omukulu ono kinajjukirwa nti yagenzeeko era ne ku live video oba yatadde ka video ng'agamba nti ate munnange Bobi Wine agamba ali mu struggle, newankubadde teyamwogedde linnya naye ate era gwabadde ategeeza n'agamba nti agamba ali mu struggle lya kununula ggwanga naye ate agifudde business mbwate agula mamotoka na biki n'ebirala ebiringa ebyo, ng'ate ebintu byayogerako Bobi Wine yabikola tannaba na kufuuka kyali kati right now. Omukulu ono yagenze mu maaso n'agamba nti ye bw'aba yagenda gye yagenda nabba akasente ke n'akaleeta yali ayagala kubanga ate akulaakulanya ggwanga ye abaffe ani yamutuma ogenda okubba akasente ako, yakebbira n'akebbira ng'omuntu tewali yakamutuma. Kakati nno ng'amaze okuba nga wandiika ebintu bino ngenda kuba nkuteerako ka video maaso awo obeere nga okekkaanya ate otegeere ensonga zino bulambalamba. Omukulu ono ate waliwo abantu bangi abamwambalidde nga muno nno mulimu Fred Lumbuye Kajubi eyagambye nti agenda kuvaayo abeere nga ate atabwino n'ebirala ebiringa ebyo. Kuliko n'omukulu amanyiddwa nga Peng Peng nga naye yagambye agenda kuba nga amuwa kye yeetaaga. Mu baavuddeyo kwe kuli n'ekipeegi kino ekiri fake ekya Dr. Hamza Ssebunya nga kino nno twalema okuba nga tumanya ani akiri emabega, nga abantu bangi bagamba nti yandibanga Dr. Hamza Ssebunya kennyini yakiri emabega, ate abalala nga bagamba nti ono nakigwanyizi. Ono nno naye yavuddeyo n'abeera nga amwambalira era yakoze post n'agamba nti naye kati SK Mbuga otugamba ki? Lwaki tosooka nojja n'enkukolako surgery ey'amatu agakulinga agasimigo? Oyo ye Dr. Hamza Ssebunya mu fake page bwe yavuddeyo n'abeera nga ate awandiika. Abantu bangi abagenze maaso n'okuba nga ate ekikolwa kino tebakisanyukidde ekya SK Mbuga okuvayo n'abeera nga ate alumbagana president w'abantu Robert Sentamu Kyagulanyi, era nga bangi batandise okuba nga bamwatakinga. Kinajjukirwa nti SK Mbuga ye CEO wa TV emanyiddwa nga STV esangibwa saidi z'ebbunga awo. So omukulu ono bwatyo bwe yavuddeyo okuba nga ayogera ku Bobi Wine, era genda maaso obeere nga wekkaanya ka video kano omanye ensonga zonna nga bwe zaatambudde ku saidi eyo. Mwabawagizi abagamba nti oli mufere yes nzireese nzitadde mu ggwanga olw'ensonga nsakira ggwanga lyange mu mbeera yonna gye mba nsakiddemu. Oba okitegeera bw'oba ggwe okuleeta ssente ate n'oziyita mu ggwanga ng'ate bazikuwa kupromotinga bikolwa bibi. Oba okitegeera kupromotinga kutunda ggwanga lyo, that is nonsense. Bannayuganda wake up muzuukuke, situganye twetaaga change ebeewo nga kiseera kituusizza, tewali buyinza tewali bukulembeze butava eri Katonda. Oba okitegeera obukulembeze era bujja kukyuka mu mbeera yonna nga Katonda yagadde. Oba okitegeera naye muve mweno okwagaliza eggwanga lyaffe okubanga Libya, okwagaliza eggwanga lyaffe okubanga Iraka, okubanga Somalia. Nedda ffe ng'abali concerned tuvaayo ne twogera eri abantu ne tubanyonnyola. Muyinza okuba nga amaanyi mugayina ku Facebook kubanga muyina fake accounts nnyingi nnyo ze mucreatinga, bye mukola tusobola obikola. Nze nsobola okuva wano nenvuga ekibuga mu kibuga nga nina abantu 100 abajja bamperekera, ebyo mbimanyi bwonna obukodyo butwabukolakola dda. Temuyinza kulaga nsi nti muli b'amaanyi kubanga ebyo biwanyi bye mubeerako tubeera tubikuba enkya n'eggulo ffe bamasita baabyo. Oba okitegeera. So mbagamba ekintu kimu, muve mu kuvuma abantu, buli omulondo omukulembeze gw'oyagala. naye mulekeraawo okozesa olulimi olu inciting abavubuka okukola effujjo n'okutoononera bye tukozeewo.
oba okitegeera bajja bagamba simanya tugenda kusubiza kale situganye struggle weziri mukola struggle kale tuli mu struggle fenna oba okitegeera mbuga yava gyavudde n'aleeta ssente ze oba yazijjawo oba azijjeewa naye olaba nti yateekawo eddwaliro agabidde ambulance azigabidde communities obadde mu palamenti emyaka 5 ekisanja kiramba ng'ate ofuna n'obuyambi obuva ebweru kiki kye wali otaddewo kati ate oyagala bukulembeze ate nga ne ssente era ozifuna kale mu kiseera kino wandigambye oli mu struggle naye oddamu kkula maato na kuzimba beach zo na famire yo kati ye struggle yeeriwa kiba kitegeeza oba weefaako wekka kati fe abantu abalina kye bakoze abantu abalina kye bakoze oli abantu abalina kye bakoze mulekeraawo ate okubanga ate mwagala kutononera ebyaffe bye tukozeewo oba okitegeera mulekeraawo okubanga mwagala okutononera ebyaffe bye tukozeewo kubanga twagala eggwanga ligende mu maaso situganye waliwo ebiganye waliwo ebizza obubi waliwo ebireme waliwo ebikoleddwa si kye twagala ffenna oluusi abantu abamu abali awo naye ekintu ekisinga obukulu kwebeereramu tuve ku bazungu tebatuwugula nyinza okugamba nti ediru yasooka kuba wange kubanga baalabanga ndi influence nagikuba lw'ensonga nzisobola kutunda ggwanga lyange okitegeera kati gwoyinza okuba nga oli ku ddiiru oli awogira owugula abantu bonna n'owugula abavubuka olina kubalaga bulazi kyakkola oba okitegeera Okay, ng'omaze okuba nga ate wekkanya ka vidiyo ako genda mu maaso obeere nga otubuulira gwe kyolowooza ku nsonga ya SK Mbuga okuba nga yafuddeyo n'abeera nga ate alumbagana Bobi Wine. Tubuulire gwe olowooza ki? Olowooza naye project oba waliwo ensonga? Write down in the comment section, let us know what you think. Until then, it's gonna be a goodbye from me, Renny Rogers be my name, and of course I sign out.